Alright, omulabi waffe omuli twagala kwebaza gwenna akyali Dekamos TV kwebaza byonna byetusaako engalo ennaku z'omwezi lwaleero 6 mwezi ogw'11 kitegeeza tunaatera okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo omwezi ogwa Desemba. Mu ngeri emu nze Kaddu Derrick Mbojjana lwa Dekamos TV tudde wano ku lwa muganda wange Mulangira. Lwaleero tulina Honorable Robert Migadde ate omubaka wa Buvuma. Mukulu ono bintu bingi yakoze mu Buvuma eyo, wogendayo olaba ekitundu akyusiza kuba lwe yagendayo nno waliwo enjawulo nene nnyo era simanyi bakuma 2026 nayongera otubuulira naye tumufunye just katono nnyo ayongera okutulambulira ku nsonga eno egenda maaso ey'emmwanyi. Manyi bulungi y'omu kwatula akakiiko oba oli akateekerateekera eggwanga mu palamenti. Sebukunaleza kwatuliza njagala okukala omusa guno kulamusako abawuliriza ate n'abalabi aba Dekamos TV, nebaza ne ba directors, the innovation bujagujagu bwe twana badde twetaaga mu bantu bawano mu Uganda, saabaganda naye abawano mu Uganda. Ensinga China zakula zikuze lwa bujagujagu bw'abantu nga tuze ku nsonga eya olwaleero emmwanyi ekutte wansi ne waggulu. Lwaleero obaka twala abeesunga kakati tulina okumanya nti waliwo n'ensonga y'ebyobufuzi kumpi obululu butuuse. Buli muntu anoonya how to survive. Waliwo ayinza n'okusurvivingira mu bulimba olwaleero. Yes. Mu mbeera wano mu Uganda waliwo omuntu ayinza okuba yakusuubiza mu bubanja ensawo ze ez'emmwanyi 2 n'alaba nga akalulu kakwosa nkya ng'ate sente zirina ezigula emmwanyi ezo zikuliza n'apakira obusa bw'embuzi n'agamba tommanja kuba nolemesa akalulu kange wano emmwanyi zo zizo zikoze eki zikuwala ng'amanyi kana agenda okuggwa ozuule nti si mmwanyi busalambuzi yajja kuba yakoze eki yayisewoda. That one is not a leader. Okay. Utaba mukulembeze aba munabyabufuzi abantu abo banjawo. Munabyabufuzi ayinza okwa yanoonya kimutwala mu maaso. Oba abalala naye kimutwala mu maaso. Mukulembeze ayagala abantu bategeere ate agende nabo mu maaso. Kakati ntula akakiiko ka agriculture ate ne national economy sawagira kujjawo UCDA. Naye twali tuwagidde si UCDA yokka, bitongole bingi mu agriculture mwajjamu ebitongole UCDA, Dairy, Nuts, CDO cotton, waliwo n'endala bagita Trypanosomiasis ekola ku bivu, nayo agency ekola ku bivu. Nga n'abantu abakunaliza ne director. So bivu naye nga tolaba butimba bwakwata ki bivu eyo. Kakati ebyo ebitongole byali 23 byonna naye ebyo bye byajja mu kakiiko k'ebyobulimi. Ffe mu kusalawo kwe twaweereza palamenti tugamba byonna bikole ki bigende bisigale nga kizibu nize Migadde okulondayo ne ngamba UCDA esigale. Naye ate akakiiko ke kamu nga kuliko abalunzi abenti nga bo bagamba lwaki ogamba UCDA esigale ng'ate ffe temutubaliride okulira ebyali mu kakiiko ate ffe kati bwe twagamba kale ne Dairy naye ekole ki esigale. Kati abapamba CDO nabo olwagera bagamba kakati mwagala kusosera mmwe olw'okuba eno mweno mulima emmwanyi bano balunda ente. Kati kyavayo lugamba kale
kati mu komiti ndumaliriza gundi yasooka nga tugambye nti sigale era twatwala report eri parliament nga tugamba byonna ebitongole okujjako trichomoniasis n'enyazi ekivve trichomoniasis ekyo kyo tewali we yali alwalira bali mutunoonya ne webatuula naye nga gye bali nemmotoka obuzita olaba nga ziriko trichomoniasis naye abalumiwani so kati ku bitaano ebina original awo ne bagamba ababaka abatula kaceeka no bisigale ripoti yafune yaliwo eri parliament kakati gavumenti nayo nekalambira kakati nekituuka mu kaseera kagamba nti but you can choose to okusigaza ebitongole bino gavumenti negano biwasente because budget ebitongole bino byegikozesa ate eva mu gavumenti kakati bagamba tukulese ne direct development authority naye budget yayo egenze mu ministry kanozigazaawo kiki kyengende mu Banabyabufuzi sigalaga tatunule but what happens after omukulembeze ati what happens after nti tulwaniridde ebitongole bisigaddewo gavumenti ebimye eki bimye sente binabeerawo bitya at the end of the day tugenda kyuka tutandike kukayanira lwaki ebitongole temubiwa ssente kati issue ebemusinga atedde kya ssente ogamba nti omuntu owa bulijjo ye teyeetaaga is service buweereza bw'ayagala olwaleero olina amalwaliro abasawo aba gavumenti bafuna better salary than aba private naye ogenda mu ddwaliro lya private ofuna better care okusinga ate ya gavumenti omuntu ngwetonagenda ku byaddagala bino bajja okukozesa bajja binyonzi eddagala mu gavumenti tebeerayo ligwawo because it is free ate bano benyini ebolisa naawe newobeera n'omukolo ng'ogutegese notente 3 naye nga enyama si yakutunda mu kabanga katono nnyo ebeweddewo naye ate wobeera nga yakutunda notte embuzi embuzi erwawo so kati ndozaawe asooka tekoomwanyi oluvannyuma olwokulwana gavumenti ekalambidde tugamba mu kukalambira tuyambaani gavumenti egenda kumma bitongole sente ne budget zitandise okubeera lyalaindi budget zizeero kale musigaleewo naye budget zizeeyo mu ministry jjukira olwaliwo buli gombanyizibwa era bino ebitongole ekisooka binamala ministries mwe bigwawo because waliwo endowooza abantu kakati tulina UCDA DDA bino byonna NADS cotton bigwa mu ministry ya agriculture waba nga bigwa mu ministry ya agriculture n'okwebuuza nti obuvunaanyizibwa bwa ministry ya agriculture bwo buliwa nange wange Buvuma buli ggombolola lirina omulimisa vabutaabo tubawulira but if I have naolo mukono ninamu ennimiro y'emmwanyi namu essamba y'emmwanyi about 40 to 50 acres yes mukono mpunge mpunga awo naye siraba ku mulimisa wa ggombolola y'empunge kakati eyankyalira eyanyanguyira okukyalira ewange yali yawa UCDA ng'ate mu regioni balimu oba babiri abatula bali ku district emukono webali yes akulirananga office salaries Dr. mukulu yes nakati abo ate ne bajja bali nga tebalabika naye ng'ate bali bafuna musaala gwa bascientist abe kugombolola naye tebalabika kakati issue eriwo olwaleero tulina okufuulira ezi si kukalambira bukalambizi ntono kivaawo because tubanogente bano tebakola bino ebitongole kabibazibiikirire basasulwenga omusaala naye nga tebakola so nga te bebandi bali bakola emirimu gy'ebitongole bino
regulator yandibadde nga regulating ng'ebiwansi eno waliyo omulimi waffe ow'emmwanyi eno wansi akawuka lukaani mulumbye omulimisa w'eggombolola yandibadde nga mutuukako. Agaba Dekamos TV olw'okubyo maasinkanye President Museveni Uganda abe musazeewo keetonye kagwaki ebitongole mugenda bimaaki si kusalawo ekituufu ekisooka guno twasinkanye President tuze tumubanja umusinga nga ffe tulowooza nti mu kafuyo kano konna akalimu naffe twandiwuliriziddwa ng'ababaka ba NRM abava mu Buganda because waliwo endowooza nti ababaka ba NRM ababaka abava mu Buganda bwe boogera ab'oludda olulala be balina okwogera no, that's what people think. Because if you decide the government position about the communicating. No, but we are MPs. Yes, we are representing people. No, you people. Minister of Jobs it doesn't mean I've talked. No. Why you did discuss? Yes. So, kakati kuve mwanyi bino byata. Tuze tusaba president. President asinkanye enfunda ez'enjawulo ng'asinkana omukiibu yasooka yasinkana agriculture, national economy, ndowooza ne finance. Kuliko ababaka abagatta abava mu bibiina byonna. But ffe ne tusigala nga tuga nti olw'okuba ensonga eno yali eyingiddemu ey'emmwanyi mu byonna ebiriwo ng'eyingiddemu some political direction. Yes. And I think the president, we also want to meet you as tuli mu Buganda caucus. Yes. Naye nga tulowooza nti president kyaganya okuwuliriza eri ssentebe tugambe se Buganda caucus yawo ayogaa nti maybe fe ababe n'abawulira zato amasi. No, but I'm happy nti one yakkiriza. Okay. Kyokubiri meeting gye twasembayo gye twali mu Buganda caucus eyawamu ne speaker wa parliament. President yakwata essimu, speaker yakwata essimu nakwera president n'ayogera n'ebipyona by'omuwanga kibundi. So that is the meeting. Why do you think it now the president should speak with the chairperson of Uganda caucus? Ne batakkaanya then n'ogamba nti teni kati naffe ab'NRM we can't talk to him. Okay, no, actually ne batakkaanyizaako we can say to president, look here, there is a point here. But what is it? So fortunately omukisa ogwo gwotusinkana ne kujja late kumpi ekyasala esinga mu ssaawa eno esembayo because bwe twawulidde nga ate cabinet nga mu caucus twagamba emyaka 3 kati nga ate cabinet egavumenti n'esatu giveewo netugamba no, I think we really please by all means fight so hard tulabe nga tusinkana ki president. Fortunately, the meeting started at 9 a.m. Twamaliza ku saa 10. Wabadde wabalinda abala bangi but kikulaga obugumu bw'ensonga. Singa baakuyise just to communicate. Meeting 1 hour yandibadde ewedde. So mwabadde mu discussion hiyo naleta president, look here. Nanga mlima mwabadde mukisa. Yes, everybody. Look here. Ano omuntu ng'agamba nti nze president siwakira ki. Nagamba but you don't wakira ki, but look here. Nagamba so n'atandika kubibalula n'aliko basomesa ekibazo. Ekituufu kiri nti ebimu birimu sinda kusomesa kiba naye ekituufu kiri nti ebimu birimu sense. But when politics takes over, senses ebyobufuzi taking over. Omuntu sense ey'okuwuliriza
omanyi tulina senses tulina eyokulaba tulina ewunyiriza tulina kulaba ewuliriza hearing the other four senses but that is it kati ebiseera ebisinga when politics takes over ebyobufuzi biyingiddewo abantu sensi ey'okutegeera n'okuwuliriza okutukumu kwe kuwulira kuno okulaba bakola ki bakubikka because gombi bwe gawulira ate sensi ey'okulowooza naye jagamu neerukiya ate konna point kakati lwera ngamba nti yes obweraliikirivu bw'abantu ebirungi bya meeting eno machazi yaganye naye ebirowoozo byaffe byatuuse mwabaddemu n'abakugu yabiyitidde n'abakugu abannalo abaminisitule ya agriculture bannakoli abafulumya emmwanyi suuza wano bayira abantu bakimanyi nti emmwanyi ekitongole ekiweza ku mmwanyi kiri wano mu mukono kituuza kiri wano ku lwekatosi so be bafulumya kati emmwanyi banasale bed operators ne bakola ki ne bazisa njagala tumalirize manyi obudde bukukwata njagala genda olwaleero twawulidde ababaka b'opposition bagamba nakulugulu basazeewo banadressing code yabo olwaleero abenaabwe nawe mugamba nedda naffe tulibedde kyonna ekikola ki okusinzira bwonyonyodde olaga nti kituufu okusinzira information mwafunye omukulembeze w'eggwanga kitongole bino byandibadde bigattibwa olw'okukendeeza kusinzira mu bw'omusolo ekyokubiri okulaba nti mwongera kubanga ebimu ebyatekiso nga UCDA kulaba mutindo of which tegukoleddwa abatulaba bakaki obusembanyi akale ekikolo mu byonna issue is not all about kukkaanya zabigende issue is yes president mutwala bino but this opportunity was not there for retiring ne cotton ninasoka nti yes mutwala bino but tulina districts mu Uganda ezirima emmwanyi nga temulimu wadde ekyuma ekyemmwanyi nga bazitikka okuva e Buvuma ne bazireeta e Buyukwe tugambe nga yewali ekyuma kyaki ky'emmwanyi tugamba ebbanga lyonna ebimu bye tubaali twagala okusinkanira abalala bwe basisinkana pulezidenti bamusaba biri ku lw'abantu baabwe si ku lwabwe ne ku lw'abantu ogamba districts ezo twagala yebeera ebyuma byaki by'emmwanyi omuntu oyo atambuza emmwanyi nekendeeza kumaginibye emmwanyi olwaleero eri ku bbeeyi nnyo olw'ensonga nti Brazil the leading coffee producer yafuna nga vanilla bwe yali nga Madagascar efunye so nagamba nti okay nyinza ya mukaji I think we can budget for that nti we can bring a supplementary naye ate tulina n'okujjukira nti European Union naye ajagala yayisa kyebayita because wano wali confusion yayisa kyebayita deforestation regulations emmwanyi yaffe 60% egenda mu European Union na Uganda yes tuwuliddeko Katikkiro ku radios ne ku bitunjawulo ng'akunga abantu okwewandiisa bamanye because European Union yagamba nti emmwanyi ezirimiddwa awaali ekibira from 2020 tezijja kugulwa kakale ka European Union balina BPS they have a global positioning system olwaleero bamanyi nti awo musa ekibira kakati emmwanyi abantu essuubi etubawa nti si kituufu nti omuntu okulima emmwanyi yetaga license wabula kumanya registering you European Union yagala kibayita traceability ezibere grant eyaweebwa Ministry of Agriculture UCDF Ministry of grant from European Union okuyambako to know right from farmer ali wansi nti emmwanyi zo bw'atazirima mu kibira zireme kukosebwa oli eyalima mu ki because oli waba yalima mu kibira nga naawe tomanyiddwa walima
kitegeeza oli agenda kuleeta ennyaanya embi agiteeke mu kisero kyo omuli ennyaanya enki. So kati world today, by the way, omuntu n'abatunda emmwanyi bakimanyi nti okuba mutwalo gumu bwekumi nnyo bava mu kitundu. Traceability system eyo yetuuka ne ku nnimiro eyo okumanya nti gwe tokozesa bino bigimusa byabona okozesa nakavundira you get a better price. Bw'oba nga tomanyiddwa mwena bajja bagatta wamu mwalima mu kibira bo bagambe mwena engonza mu kiziri organic. So eyo registration yekola ki yeriwo si license. Abalimi obagamba kyonna lema abalimi mbakubiriza ate nawe oli nange ndi mulimi wa mmwanyi. Zolwaleero mbadde nkungula emmwanyi zange ninzitwalira mwami tabulira indasiri nampa sente zange. Ekyo tekivuddeewo. Era omuntu ogenda kukungula emmwanyi zo ozitwale gyokola ki ozaagala okulima emmwanyi mulina etteeka. Etteeka ekisooka libaddewo, kino etteeka sippya wabula ligibwa bugibwa nti kino ekitongole ekibadde wano kiddeyo mu mainstream bino minisita. Kakati tewali license. Teri mulimu ti omuntu okulima emmwanyi anabeeranga ne license. Omuntu okuvuba yeetaaga license. For example, naye tewaliwo nti omulimi w'emmwanyi anaweebwa license. Naye ajja mmanyibwa waakola ki waali. So mulime emmwanyi zammwe muzirabirire, tuyita ku bisambu kimudimwe twasabye ekirayiro nti ono mu Buganda seedlings zongera okola ki waliwo abaasima ebinyanga n'okusolwaleero bakyalemerera okufuna seedlings. Nawe batusuubiza isiddeyo bagamba nti tewali eki sente. Tugamba nti sasula gavumenti, twagambye nti gavumenti sasula ababanja banasale bangi ababanja abo. Yes. Era mbafuko gavumenti ne mu kooti. Yes, abamu nabo bennyini babatwala mu kooti ng'ababanjibwa banks. Tugamba nti so sasula ababanja. Kyokubiri yongera okugaba ndokwa wano. Twala tukiikira ebitundu bya Uganda birala. Uganda. Kyokusatu districts ezitalina byuma bikole ki balete enkola supplementary ebimu ebisobola okola ki. At the end of the day omuntu alina okujulira. So banaleba mu bufunzo ogamba ti abalimi baffe baleme okukozesebwa buzibwa ne Banabyabufuzi. Yes. Badde ku nnimiro yaabwe. Ate n'Abanabyabufuzi abatalima mmwanyi abajeemera omulanga Katikkiro emmwanyi terimba wakubye ebbanga lyonna. Njagala olwaleero singa bagamba nti buli omu ayimirire ku kikolo kye because ekyo mulina okujja passion okugerera ekintu. I have my 450 acres. You what you have. Nze ndi mwemba nwanira ennyaanya ngirwanira kuba bajjajja bange nakiki bavubi. Kakati gwe nga bajjajjabo baali balimi ba mmwanyi gwe n'ozireka nezizikira eyo nezikaddiwa n'olemwa n'ozisaawa. You don't have the moral authority to speak about the coffee. Moral authority gifune ddayo mu nnimiro bajjajjabo gye baalirabirire otunde emmwanyi yo ofune ki sente. So njagala balabi ba Dekamos TV nti wano twogera nnyo okukola nekubeera tukubiriza abantu twogere n'obudde obusinga tukole okayane ng'okayane oli mu kuvuga oba kati walingawo scout oba waddawo nabezaddawo dayana oba dakisani oba obumotoka obwali kayana yo nanga oyomba nga ku motoka ebabega omanyiza ova okungula ogenda ogamba kale ebbeyi eno ena kyotwala okusinga okukayananga nti ebbeyi y'emmwanyi yalinye ng'era ebbeyi y'emmwanyi yakudde ng'era teyakukosezza. So kyetukubiriza ate nga ne Kabaka bene atukubiriza kola obubaka bwabeeno bw'obutabongoota tekitegeeza kukayana bukayana kitegeeza n'obutabongoota ng'abalala bakola ng'obongoota abalala nga bali mukola ki kola. So tubaagaliza
kubeera obulungi. Twenza nnyo tuyazike ku mulego waffe akyekubidde ku Dekamos TV yabadde programu yaffe eŋŋanzita deep talk analysis. Ndoza muwulidde Ndugwa Migadde ng'ayongera okusogola wano ne wali nakubira ngwe basinkanye pulezidenti bye bakanyizaako n'ekikulu kyalina kye ndabyemu okuba nti bannaffe Banabyabufuzi ensonga eno ate bagiwawaza nnyo ate ne balema okubuulira abalimi b'emmwanyi ekituufu so nga n'abamu si balimi. Njagala kwebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Kaddu, Derrick, Mbojjana, Dekamos TV akume takumira mpeera.